ebikolwa ebikoleddwa ku bannayuganda ababituusa ku bannayuganda si balala ye famire ya Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba bireetedde abantu okwekyawa. Munnankyukakyuka era munnakibiina kya National Unity Platform Chairman Nyanzi Mutu Wawatu yavuddeyo n'aweereza Museveni ne mutabani we obubaka ng'abagamba nti byonna bye mukola mu bikole. Mutulugunyiza bannayuganda okumala ebbanga, musibye abaana b'abendi okumala ebbanga, musibye abantu mu bwavu, mugobye abantu ku mataka gaabwe, naye byonna bye mukola mulabika muyina kye munoonya. Yamaliriza ng'amuwa olugero olugamba nti bw'onyigiriza ennyindo oyinza ogireeta omusaayi. Eyo statement yabadde eyina meaning y'amaanyi. Nze nange gye sisobola kunnyonnyola, omanyi nnaku zino abantu kati boogerera mu parables naye nga balina kye bategeeza. Chairman Nyanzi bw'ati bwe yayogedde ng'aweereza obubaka obuwooninga eri famire ya Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Katukomewo. Naye bw'onyigiriza ennyindo ogireeta ki? Bannyaba ne bassebo, bakansala bonna ababbibwa n'abantu bonna abagenze mu kooti. Eyo test nayo katukole ki? Katugikole. Kubanga nakyo kitongole ky'amateeka era balooya abali wano mwenna muwulira. Twagala emisango gy'ebyokulonda bagikwate n'obwegendereza. Kubanga balowooza kiri kyaggwa kino kikyaliwo bajja kiyitako buyisi. Twagala emisango abalamuzi bagikwate naki? Bayite mu nkola entuufu okutereeza ebintu, muve ku kwekubira ku social media. Kubanga omulabe waffe ali atya? Omulabe waffe ali atya? Mwetemwagala pulezidenti waffe akomewo. Ate lwaki mwetabula mwetega mu kajiiko nattabula? Katuyina bamusisi bano bagenze mu palamenti, oluzungu bamanyi odwogera, amateeka bagamanyi, agenda kukwatagana ne leader of opposition ne ttiimu yonna. Ekintu tukikulubese nga tukola ki? Nga tukitwala era enkyukakyuka tujja kukola ki? Tujja gituukeko. Twagala mbeere bagumu, temugendera ku propaganda, tebababuzaabuza, tuwuliziganya. Olutalo lukyakola ki? Lukyagenda mu maaso n'okununula eggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja, mwebale kulonda musisi, mwebale kwewaayo. Nyabo Madamu President, webale omukyala mukubireko mu ngalo, ekintu akinywezezza. Mukubireko leader of opposition mu ngalo, omulimu agukola. Twafunye n'omukulu mwiru po, mwiru ku mwiru, mwiru ku mwiru. Oyo yekala balaba waffe mu parliament. Abakulembeze bonna bamema parliament, mwebale kulonda Naluyima bannaye kumukomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala Mukama akulembere kira, ayamba abakulembeze mukulembera obulungi. Batugamba wano nnyo meya bamunyola, yagenze mu kooti ne tukakasa ajja kukomawo. Mwebale nnyo, mwebale. People power! Our power! People power! Banachira, tukweko mugale zamani ya Chairman Nyanzi. Wolande, obude siwali. Watu kuteka. Obairo ichidinga wanoona wali omukolo. Wano watulija wene. Okakasamo anaiwe. Na wali omukolo. Ruyichi. Wano, basaba ne banyabo. Bana nabasabye ku data, mumpe emitwalo 5 ngule data, mbegayite mumpe emitwalo 5 ngule data, mumpe emitwalo 5 ngule data. Chokoma kyajjana kyo. Basaba ne Ennamba eri 0757 5 mwenda 52 ereeta Seremba Jini 0757 5 mwenda 52 ereeta Seremba Jini. Nyini omwami gy'apiinizaawo ye nnamba yange, mumpe emitwalo 5 mbegayire.
power. Our power. People power. Bana olwobwire nakwogera bitono. Aye nasooka okuvugana President waife, omukyala President waife, Linah Zedriga atukulembera obulungi. Vice President, Leader of Opposition, abakulu mwena mwena mbiti byaimwe protocol observed. Ndi wano olwaleero kandi mutegere bulungi. Olwokuba ne bakyalamu babadde nga batandise okubanga tebanzika. Njagala okusooka okubeebaza olw'okulonda beebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokubiri mbeebaze okulonda muganda wange George Musi ne mwannyinaze Iso Naluyima. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kye mwakola Shatendo. Mwebale nnyo. Ndogera Lusoga. Mwebale nnyo mwebale irala. Olwaleero ndije wano. Okuwa obujulizi muntu mulungi ebyaddala ngenda kutuuka kusinamu ssente gyo nabawadde ekiro ku live saa n'ekibiina kyamuteramu obwesige kyamuwa obukulembeze obwakakiiko akawuka ssengamu ew'omusolo olikuufuna bulungi. So George Musi bwefa mu palamenti era munamateeka abaire atugalagira egeretweti Nito Naluyima. Leero ebigambo tibingi, tujja kubeebaza, tujja mu kamoolo kiwe kiri tetugenda kumalawo biseera, tujja kwebaza nakuwa bujulizi nti mwalonda omuntu omutuufu mubindi bulungi. Mwebale mutatolanga okwo. Mukama Katonda abankuumire Katonda omukisa guno ndete Vice President waife Honorable Tukamushaba aina wagera kuyambuli. Tugenda kusooka tuyimirize mu katini kuba omugenyi omukulu yasembayo gwe bayita Acting President Dr. Linah Zedriga. Mukkirize kubanga oli mugole bikwano nga bwe twakyazizza oli mugole ddala n'ate era ngenda muyita asooka ajjeko wano kubanga mukama waffe ne ba MPs abakyaliwo bwennanga bwe muli mu Parliament mbasaatuse mbere wano tuleke mukama waffe ng'agenda kwogera era ddala ffe tuddeyo. Nsaba George Musi Honorable wamu ne Kaawo Honorable Javida mwenna ba MPs abakyaliwo tusembere wano ale tulabe nga twaniza mukama waffe mu maanyi. Leader of Opposition. People power. Our power. NUP. Everywhere. Abali mu muti mulio.
abakulembeze baffe bonna omusira abakiikiridde municipality yonna ebyala 5 mu ebina mwebale nnyo mwebali eddala waba n'omwe yeesoma nti yampadde wadde olw'ataano lwesagala muwulizaawo wadde ampale nusuze wadde 10 eya media mwebale nnyo kubeera mu kimu kino online team mujje mufune media team tweyanza mwebale kupika sinto mwebale kupika sinto ani anakuba ebifaanani mwebale kupika sinto ani anaatukwataawo mwebale kupika sinto mwebale kupika sinto mwebale kupika alili timu nowegeza lilivayo mwebale kupika sinto abasembayo be batukyaziza wano we tuli aba St. Joseph Church of Uganda Bulindo baba webali ekanisa tweyanziza ate nga n'akalubamba baba natukiriza kubeera wano olunaku olwaleero Okay. Agenda kusaba awo nyine president ajebuzi side eno. Tukole omukolo ogwo. Tukesisa nnyo timu Noah. Timu Noah Waya timu Noah. MC Glad soke tudde honorable ngenda kusaba tudde side eri ebifaananyi bisobole okubanga birabika bulungi nnyo. Kind of requesting you to move to the other side. Yeah, just like that. Twenyigenyigawo eno abamendi basobole okukola ogwabwe nga tebalina kye beekwasiza. Okay? MC Glad, where are you? I think that's enough. Angenda kusobola lebo Javira aba obwenyiga wali ebifaananyi bisobole okuvaayo bulungi. Where are the party poppers? They are ready. So what we are going to do, ladies and gentlemen, MC Glad yogenda kuspelling just linya ya George Musisi Gombi tusale. Gombi? Yes. Eja kongula tuchireke. Tuspelinga. Basaba ne banyaba twegata wamunga tuspelinga erinya lya George Musisi. Okay. Tutandika neki? Tugenda E, tugenda O, R, G, E, George tugenda ku Musisi. M, E, U, S, I, congratulations, Council! Congratulations, Council! Okay. Stuart, we call it. Okay. Ladies and gentlemen. Tetuna maliriza.